guno omwaka sigwa kaaba gwa kulowooza. Tulina yasuubiza ate yasuubiza mwesigwa agenda kukola bwe tunaba twetegese zikubire waggulu mu linnya lya Yesu. Yasuubiza mwesigwa agenda kukola bwe tunaba twetegese. Abazadde mwetegeke musalewo omwami n'omukyala nti guno omwaka tuva mu muzigo. Mukendeeze emirundi gye mugenda mu saluuni. Mukendeeze emirundi gye mugenda mu pate. Mukendeeze emirundi gye mukola ebijaguzo. Ng'oyagala ennyumba oteeka okendeeza pate. Ng'oyagala ennyumba oteeka okendeeza n'ebyolya n'osigala okulya obeerewo. Ekyo muteeka okikkaanyaako. Mukama yeebazibwa ebintu ebimu bijjanga birungi mu ngeri yaabyo. Kino ekiviiri abakazi kye mwambala nze kinkolera. Osobola okyambala okumala omwaka mulamba paka ennyumba lweggwa. Yes, bw'oba oyagala kunaabamu ng'omwami wa kunaaza. Nze Susan munaaza. Bane twajjirwa. Sebo okunaaba abantu bagenda mu saluni bwagenda kunaabamu. But anyway, naabamu naye mubeere n'amagezi muleme kusaasaanya ssente. Emyaka gyammwe tegidda. Nabagambye neesiga ebintu bibiri. Neesiga Katonda, neesiga n'obudde.